Waalaikum salam wa rahmatullahi amanya Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba wamune Professor Kizito okuva mu Star Life Herbal Clinic. Twagamba nga bulijjo Star Life Herbal Clinic tusangibwa mu park empya emmotoka z'eggombe bwe zisimba. Wenajjo booviiridde jangu mu park empya, bw'otuuka mu park empya buuza emmotoka z'eggombe kibi we zisimba, then bw'otuukawo tunula waggulu tuli ku fula esooka era n'ekipanyi twakikola nga kinene nnyo ddala. Kuliko ennamba zaffe z'essimu, ennamba esooka eri 0703 56 69 23 0703 56 69 23 wamu ne 773 32 33 25 0773 32 33 25 efe aba Star Life Herbal Clinic. Twagamba Star Life Herbal Clinic tukola okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva saa 12 ez'okumakya paka saa 12 ez'ekawungeezi. Professor, abaana baffe ab'eggwanga olunaku lw'ejjo aba senior 6 batandisa ebibuuzo byabwe era tubawa eddua mu Star Life Herbal Clinic nga tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala bere nga bagondeza ebibuuzo byabwe era tusaba Allah ebibuuzo byabwe bigenda okukomawo nga bafunye points bonna bonna ze baagala ng'abaana b'eggwanga. Tusaba Allah abeere nga bagondeza ebibuuzo byabwe batandisa olunaku olw'eggulo. Mu ngeri emu Professor, tusiima kadde abantu ke batuteekamu ne batuwuliriza buli lwakubiri ne batatukoowa. Tusaba Allah nabo abeere nga bajaza khayr fi dunya wal akhira. Era tubagamba barakallahu fiikum wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khayrin. Professor, mu ngeri emu tugumya abalwadde baffe n'abantu abalala bonna bonna betujjanjaba Allah subhanahu wa ta'ala kakasa Allah ajja kubeera nga bawa shifa, Allah ajja kubeera nga abawonya. Era tubawa eddwa egamba la ba'asa tahurun insha Allah, la ba'asa tahurun insha Allah. Tusaba abalwadde baffe mwenna Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawonya. Professor, mbadde nsaba oyogerekera eggwanga nga mubejatana okubeera nga tusaya kibuuzo kyemmanyi ekibuuzo ekitegese dda insha Allah. Mbadde nsaba osobola busakira eggwanga tebimuggwako nange kantwala omukisa guno Professor kuwatuuliza nti mwasize mutya bakama baffe basebo ne bannyabo mwebala ebyemu gye musobodde okwetuusaako abalwadde abafunye okusoomozebwa okwenjawulo nammwe tubakwasa Katonda. Bali wano ife ba Star Life Herbal Clinic nga Makanda ekitebe kyaffe ekikulu edikoota eri wano ku Kibibi Gombe stage. Awo tusinziira okukola delivery okusindikira eddagala yonna gy'oli era abatusindikidde ssente ku makya tukakasa nti banaye bwe tuva wano tugenda kusindika package zammwe eddagala lyammwe ligenda batuuka. Twali clear last week twagamba twateekawo ka package bonna bonna abatawanyiza birwadde bwa ulcers twagamba emitwalo 6 era insha Allah abantu bangi batusindikidde ssente zaabwe bibina nkakasa esawa ya leero nga tuvudde ku Pal FM tugenda kubeera nga tusindika eddagala we insha Allah ta'ala. Twagamba package ya ulcers ya mitwalo 6 abantu bagenda okuyingira mu mwezi gwa Ramadan nga balamu bulungi insha Allah ta'ala. Funa emitwalo 6 okiteeke ku simu yaffe nga dokita bagenda okubeera nga gibasomera insha Allah tujja kubeera nga tusindika eddagala ero. Twagamba emitwalo 6 kwekulenda delivery insha Allah billahi ta'ala. Lwaki tubeere nga tugondezaamu abantu basiba omwezi gwa Ramadan nga balamu bulungi insha Allah nga balamu bulungi nga ulcers tezibatawanya insha Allah ta'ala. Emitwalo emeka? Emitwalo 6 package ekwategana n'embeera obulwadde oba ulcers. Star Life Herbal Clinic tukola ebintu bingi omuli counseling, omuli okukebera. Bane tukubiriza nnyo abantu okwekebera obutasirikira bulwadde kuba ebiseera ebisinga obungi ogenda okuwulira akabonero ak'obulwadde ng'obulwadde bumaze okusaasaana. Endwadde nnyingi kati nga wulira kansa akwata amabeere g'abakyala akaseera wotuukira okuwulira nti ebbeere mulimu akantu kakaluba nga kansa amaze okutuulira ddala, amaze okutambula, atandise okusaasaana. Wabula ate singa wagenda ne bakeberako ng'obudde bukyali oba oli awo bandimuzudde mangu nga bukyali ne bamutangi era n'ajjanjabwa n'awona. Tukubiriza abantu okusula mu butimba bw'ensiri, abantu okuba abayonjo. Kati enkuba etonnya, emisujja mingi, ebifuba eri omuntu egayaali aganze saagala katimba kanjukya kampe bbugumu kamanyi okwokya. Endwadde ezisinga obungi tusobola ozitangira nakintu kitono nnyo okunaaba mu ngalo nga tuva mu kaabuyonjo. So tukubiriza abantu okuba abayonjo, tukubiriza abantu okwekebeza. Star Life Herbal Clinic tukebera ebintu ebisinga obungi. Wabula ate singa ojjanga kiwetaaga okukebera tukikebera era tujja kusindika ate eri baganda baffe abalala gye banaba bali netugamba nti agenda wakebere kino fere tukikebera. So wetu wetwogera
naye nga tukola delivery okuyita ku simu yaffe eri 0703 56 69 23 ne ku WhatsApp eri 0703 56 69 23 n'essimu yaffe ya MTN eri 0773 32 33 25 bwetyo bwetwogera naye nga yeffe ba Star Life Herbal Clinic nga tuli wano ku Kibibi Gombe stage e Kampala mu paaka empya. Okay, mujja kwa mukuba amasimu nga maze okubeera nga nange mbuuza ekibuzo kyange mbadde mutandikidde weri noti 759 17 noti ne ku noti 782 kanjidde mugumu noti 782 ne noti 7 mukama katonda wange abantu bakuba noti 759 noti yes abantu bakuba naye njagala nsooke mbabuuza ekyange nabo bakuba oluvannyuma kye nali agadde okubuuza mujjanjabidde ebbanga ki yeete endwadde ze mujjanjaba mwalibadde muzitubuulirako n'eddagala lyemukozesa. Star Life Herbal Clinic tujjanjaba nga tweyambisa obutonde, tujjanjaba nga tweyambisa eddagala ery'ekiwarabu. Eddagala twakutegeeza ntulijja mu research mu kunoonyereza, si ddagala nti lyansikirano tetwalisikira wabula tuwayo akaseera ne tukola okunoonyereza, ne tweyambisa ebyuma, ne tweyambisa abakugu bannaffe. Eddagala eryo litwalibwa mu laboratory keberebwa okukakasa nti ddala kyetugambye ekiwonya mwekiri, ddala temuli butwa, ddala temuli kiyinza kukosa bulamu bwa muntu. Bakama baffe aba gavumenti batukkiriza nti kati eddagala lino ligende lijjanjabe aba National Drug Authority liyambeko mu kisaawe ekyokujjanjaba. Star Life Herbal Clinic tuli myaka katugera myaka 16 tuli mu kisaawe ekyokujjanjaba. Eddagala eryo mutujje eddagala lyaffe eriyambye ku ndwadde ezitali zimu bawuli obulwadde obw'amannyo twakola eddagala dental solution. Professor natunaba waliwo yaŋŋamba nti nno okuyingirira nnyo naye kantwale mukisano tutegeeze eggwanga Professor ebintu byaffe bya halaali temulimu kubuusabuusa bya halaali. Twagala abantu tubawe halaali. Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'ateeka baraka mu ddwaliro lyaffe inshallah ta'ala. Eddagala lirimu obukuusa, teririmu kizikiza nti ate lino inaddisa yesanga kiro kyokka. Eddagala lyaffe liva mu kunoonyeza okulaba nti ddala likwatagana n'ekiruma omuntu. Sikuwa ddagala nti lya mutwe ate lisibe kugulu. Eddagala eryo si kagambye liri halaali mu bukuusa. Twakola eddagala waliwo ekibuuzo wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba sawabu munange nze bamponya pressure. Alhamdulillah. Nalinanga mu pressure. Naye munange kyakendeera n'akadagala kabwaka akamanyo. Alhamdulillah. Bannange kankolera bulungi. Bakuyitaani maama nnyabo? Nze Amina Sendegeya. Osinzidde wa nnyabo? Amina Sendegeya. Sinzidde wano nakuwadde mu mbejja nkutumira mukwano. Okay, tuyanzege. Ono omukyala mumanyi. Alhamdulillah. Twakola eddagala baliyita Stop Extra. Stop Extra ddagala yafawudda tukuŋŋaanya emiti miyitirivu nnyo okulaba nti giyamba okusala amasavu. Kubanga pressure oluusi abamu amasavu gajja ne gakwata mu misuwa ne gakwata ku mutima ne ganafuya omusaayi tegutambula bulungi. Pampu eri omutima neeyongera amaanyi geekozesa. Omuntu oyo n'afuna entunnunsi, n'afuna okweraliikirira gumutyemuka, ekifo ku maaso asannyalala. So omuntu yenna alina obubonero obwo, omutwe gukuluma buli kaseera. Bakebeddeko nga pressure erinnye wesi jangu tukuwe eddagala baliyita Stop Extra. Stop Extra liddagala litwakolera omuntu atawaanyizibwa obulwadde obw'entunnunsi, omuntu atawaanyizibwa obulwadde bwa pressure, ate n'omuntu atawaanyizibwa obulwadde bwa sukaali. Wembadde nzigyawo. Type 1, type 2. Type 2 twasomesa ku bulwadde tugamba buli oyingira emyaka 40 naddala nga tinewamu eri ebyafaayo eri abantu abakufa abakwatibwa oba abalina obulwadde obwo naawe tandika okwekebezaako. Sukaali tasiigibwa wabula bulwadde bwa lifestyle waliwo yaŋŋambye mbw abulina yonna emyaka 32 yakagiweza. Atukubireko Professor. Simu yaffe 0703 56 69 23 inshallah. Sikuwa bubi muntu ddagala wabula omuntu alina osooka n'asomesebwa n'akolebwako counseling. Eri omuntu alina okutya
ntibankebedde nasukali natandika bambi kati ne mwana akozesa eddagala nga teteekeddwa nga kyalina okutya kuli ajja kulaba ntayambibwa bulungi so tukola counseling netumutuusa ku ddagala netumbuulira netumule ne byagenda okulya diet n'okulya exercise ki gy'olina okukola abantu oluusi bagwa ku exercise enkyamu kyatalina kukola ate nga kyakola so byonna tubikola mu Star Life Herbal Clinic. Eddagala ffe Dental Solution omukyali ogeddeko ngaliwoko obujulizi amannyo bali omuntu inanga olina obuzibu bw'amannyo gakuluma gavamu omusaayi galeeta olusulubi osenya naye osigala nga atasenyezza jangu tukuwe eddagala baliyita Dental Solution eddagala lya powder eddagala eryo lya amannyo. Star Life Herbal Clinic tujjanjaba endwadde ezireetebwa obuwuka obusirikitu infections twasomesa nti obuwuka bujja ne buyingira emibiri gyaffe nga buyita mu makubo ag'enjawulo mbeera ez'obufumbo mu bifo gye tukyalamu singa ogendayo nga immunity yo nnafu o exposing okufuna infections ezo infections ennyingi ezimu ziyitibwa virus bacteria fungi ne twesanga nti omuntu afuna endwadde nga UTI endwadde nga candida osiyibwa obundula olina amabwa ovamu ekiswa ekitali kya bulijjo olumizibwa mu ndira bwogenda okufuuyisa obalagalwa ofuuyisa kumukumu ogenda okulaba ofuuyisa mugiramu omusaayi oba otusaayisaayi oba obutoletole olumu nesusu ng'awunya profesa omusolo gungo oluusi guwunya mbeera tekweyagaza twakola eddagala baliyita Viral Cure eddagala ejjanjaba infections zonna infections mu bantu abakulu infections mu baana abato nabo twabasomesaako wano omwana taggwamu musujja buli kaseera omwana tayagala kulya buli kaseera omwana alimu embiro addukana omwana aziira infection oluusi zikwata amaaso ne galeeta ebinyinyi oluusi zikwata amatu ne gavaamu amasira ne gavaamu amata oluusi zibakwata abantu wonna profesa ojja kunsonyiwa omanyi nze tetulina kadde naye Allah omubaka atugamba nti likulli daa'in dawaa'un buli bulwadde bwonna bulina eddagala lyabwe so tubeerangawo naye okubagiza insha Allah mujje mu Star Life Herbal Clinic tujja kubawa eddagala nkakasa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abawonya olw'eddagala lyaffe ayina obulwadde nga yera butuuma nti bubwe nze omusujja obulwadde bwange ng'omutwe gwange gwagaana okuwona omuntu yenna alina obulwadde obw'olukonvuba obulwadde bwakulemerako olina obulumi obwagaana amagumba gakumeketa ennyingo zikuluma amagulu osanyalala aliwo endwadde ezijja olw'okukula myaka endwadde ezo ez'amagumba arthritis gouts osteoporosis obuka buli amagumba wanje assalamu alaikum waalaikumsalamu warahmatullah abatuuza mumbejja abali kuwuliriza ssebo kakati balengera delivery ndagala ya busaze ya kutaako deposit ndio kusimu ki esimu yaffe isome professor 0703 56 nkaaga abiri musa twabateeka professor inshallah jazakallahu khaira 56 nkaaga mwenda abiri musa nagala ka package ka ulcers okay inshallah tugenda kubeera kamusindikira yes omukulu oyo ayagala package ya ulcers nanga otawanizibwa ulcers package ya mitwalo mukaaga oba zakumazeeko emyaka 10 oba zatandise eggulo etukakasanga emitwalo mukaaga ezikujjanjaba paka bwowona esente zona zisindise professor zituusa sebo mukama wange esebo tuba wano sebo eddagala tugenda kuba nga tuli kusindikira tuna eddagala lyaffe clear liquid eryo eddagala lya ulcers era omukulu tugenda dimuwa eddagala erikola ku buli kika kya ulcers za gaasi lutumbiira sifuluma waliwo ekirungo kirala amazibu mangi professor tugenda mu wala kuweereza webali kuwuliriza ssebo nzidde kiboganze Roni yesebo Roni akati mbadde nga sinagenda wala nsaba kutegeeza musawo nti ku ddagala package gye wampaako eya lusene y'emitwalo 6 yesebo yali lyamukolerera olwaleero mbadde nkusindikiddeko akasente simanyi oba waakalabye nga njagala ne mukadde maama ono muweeko kuba naye asumbuyibwa lusaaze sente tuzifunye sebo mukama wange zatuuse tuzirabye badde nsaba n'okubuuza musawo esebo kati eddagala lino mba enda dikozesa aba agenda likozesa kumala bbanga ki professor kale
amaliriza agenda diko isa kumala ne center sinise tuzirabe alhamdulillah sinise irawe tuva wano eddagala ligenda kutuukako netu yajja kwongera tukubire ku simu yaffe 0703 56 69 23 eddagala oluusi omuntu alikoyesa okumala omwezi gumu omwezi gumu n'ekitundu okusinziira bulwadde kibuoyina okusinziira bw'omulumidde ebbanga Professor wagenkana kyobunene oba tubiveeko tukwata amasimu tuwali mutawana tugenda abantu batuwe wangi Waalaikum salaam wa rahmatullah enyabo Ulcers wale tugambye package ya mitwalo mukaaga paka ulcers wezuwona insha Allah raj twakikoze abantu basobola okusiba omwezi gwa Ramadan ngabalamu bulungi biidhnillahi ta'ala ayongera ku kusimu okay 0703 56 69 23 power booster kubami abami bira katitambula bulungi ebizibu bingi sente kati economy business zitambula twesaze nti obunafu buzze omwami alina okusomozebwa konna jangu tukuwe eddagala balita power booster mulimu ka sweet akanunibwa mulimu ka powder kotera ku chai mulimu ka liquid form konyo nikatereza obusimu entambula y'omusaayi nikazikula emisuwa nikaguzaawo okuvuganya okulaba nti waliwo abantu amasimu mangi professor tewali kyakola Waalaikum salaam sebo wa rahmatullah ono Nyanzi Jamada esebo Nyanzi bakubanze ko tikyo ndaga sa professor banjwe mbanyinyenyerere ku ddagala ly'amanyi ago mpulire bulungi nnyo byange okay twakola eddagala baliyita dental solution dental gemanyo ke kamwa manyo solution ekyokuddibwamu ku bizibu byonna ebikwatagana n'amannyo mannyo gakuluma mannyo gasanyalala gavamu omusaayi olusu olubi eddagala teriziba bituli wabula lirongoosa akamwa tukuwa amagezi nti kati ebituli litta obuwuka kubanga bacteria eri amannyo go negakubamu ebituli neeteeta obulumi ng'etuuse ku nsuwa egitwala omusaayi professor katubere open eddagala ly'amannyo lya mutwalo gumu mu Starlight eddagala ly'amannyo lya mutwalo paka waawona lya mutwalo gumu kale wangi badokita sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salaam sebo mutyaba Elias wabanda kutamba sebo kakati nze mbuuza dokita mulinayo ku ddagala ly'akabootongo w'omubigere abantu nga bawunya ebigere so tusaba oba muliyina era mutukaatirize nti muliyina tulabe ekyokukola kale mutyaba syphilis kabootongo zimu ku infections tusomesa zembadde musomesa tubeera muddwa omuntu professor tubeera muddwa omuntu najja nga yambadde sopo ng'ewunya olw'ebigere olwa kabootongo professor so endwadde zonna infections kabootongo endwadde eza fango zisobola okuleetera okuwunya ebigere okulumizibwa amagumba gakubagana ofuna amabwa mu bitundu ebyekyama oluusi ne gakalaga okukola oluusi tegakuluma so tulina eddagala likola kabootongo bigere bivunda asiyibwa wansi ahundula amazzi tulina eddagala mu bufunze erikola kabootongo kandida ne infections endala eddagala liro vairo chua weriri n'eddagala ebika ebirala ebyeyambira ddala tulina eddagala erikola ku bintu ebyenjawulo abalina enkovu abalina embalabe abalina ensundo oluusi ensundo ziri wansi ebitundu byakyama ebintu ebyakyama naye mujja tukubira ku simu eri 0703 56 69 23 Sheikh asomesa nnyo wano ku ndwadde rukuya amanyo abatambula ekira abagumuka abeekanga ofuna ebikuzukusa jangu tukuwe rukuya waali tulina immune boosters eddagala erizimba obwongo erizimba abasirikale b'omubiri omuntu yerabiralabira abaana abato abasoma tugamba ne obanga tuli mulwadde jangu tukune eddagala erijjamu obutwa mu mubiri erijjamu obukyafu mu mubiri erisala omugejo professor abantu eddagala eryo chronic cure weriri super cleanser amasavu amangi herniation hernia kabengo omusujja tegukugwamu twayagala kulya hepatitis endwadde ez'ekibumba kizimbye kifunye omusujja ogwo abakozesa omwenge sigala mujje tubawe eddagala naye nga esimu yaffe eri 0703 56 69 eddagala yaffe swipa ero likola omusaayi abakyala ab'embuto tulibawa abalina endwadde nga sikoseewo tulibawa endwadde ezo professor katufunayo omu mujja mutuwe tusiibule mutwe
Wanje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullah. Amanya akakoza Haruna kusala marodi. Akadde Haruna. Amanyo ga bimwa ebinyogo ga amanyo gasajjalala. Okay. Eddagala kiri mukama wange. Tugala kuwa eddagala baliyita lya mutwalo gumu. Okay. Inshallah. Nenga kuba ku simu yaffe Okay. 0703 56 69 23 0773 32 33 25 Atumaze eddagala yaffe bane defender li hanesi akadde kaweddeyo allergies inshallah. Professor tutegeeze eggwanga nti bannange sente tuzirabye bonna bonna batusindikidde inshallah era bwe tuva wano nga mumejja tadde kyetugenda okubeera nga tutandikirako inshallah tube nga tusindikira bonna batusindikidde package ya ulcers ey'emitwalo 6 inshallah taala. Lwaki twakikoze abantu basobole okusiba omwezi gwa Ramadan nga balamu bulungi inshallah taala. Professor tubeerako kanso wange honorable Nsibambi imam Kasuze Mawanga wamu ne mukwano gwa Mutamale Murundi inshallah wali kulala kadde mutuwuliriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abeere nga bajaza khair fi dunya wal akhirah. Mbale Dr. Sheikh Abdul Wahab wamu Professor Kizito okuva mu Star Life Herbal Clinic wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Sabaka tondo wekitibwa kunkumire tugenda mawulire mu bujjuvu ne inside story wali wabula atakuma mpeera kunkumire siba bulungi biraba. Nkoba zambugo zijja zokkambunya ate obulangira bw'omwavu obadde okimanyi tugwe ne famire yo mugenda kunyumirwa nga mukozesa Movet family